tutandike buterevu ku nsonga za Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi wenjagadde tutandikire olunaku olwaleero yakomezeddewo mu kkooti olunaku olwajjo nabadde naawe Samoya nga tugoberera ebyadde bigenda mu maaso but one of the most interesting things kwe kulaba bannamateeka abaali batunuulirwanga abaali bakanye naye olw'ensonga z'ebyobufuzi Lukwago Seggona basaalirwa nga bayimidde naye mu nsonga zino. Let's start it from there. Ekisooka batuwuliriza nabalamusizza dda ojja kunzikiriza ngende ku nsonga yennyini. Ekisooka nsooke nsaasire Libyan community yonna eri mu Uganda olw'okufa kw'omugenzi Sheif al-Islam tujja kyogerako mu maaso ne mbagambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ensonga ya Honorable Muwanga Kivumbi kibi nnyo nti Honorable Kivumbi nze nagwako akalulu naye akalulu ko kakaluma ng'okagudde nze nagwako ku kalulu kobwe mupinka manyi kyoba owulira ate naddala mu process y'oggweyo bw'ofuniramu ebizibu ebiti ate okosebwa nnyo. Honorable Kivumbi ali mugezesebwa kw'amaanyi naye nga ate it's a learning process, okuyiga tekuggwayo nti kaseera kalina okukozesa okuyibaako byayiga naye ng'omuntu mu politics si buli kitemagana nti abeera zaabu. Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti olowooza ozimba kalinaayo kumbe weesimira ntaanaayo. Oluyimba olwo olumanyi lugenda lutya? Teri ekuba okutteefuulireke ekuba okutteefuulireke. Owulira wali okawulidde ebintu ebimu mu nsi oluusi emikwano egimu gye tufuna nakigambako omugenzi Honorable Seginya Allah musaasire egimu tegiba mirungi gye tuli naye olw'okuba gibaako oluusi ebirungi bye girina omuntu oyinza okulowooza nti kankolagane n'omugagga ono kungu kankolagane negundi kankole negundi. Honorable Kivumbi obutakkaanya obwali wakati wa Honorable Kyagulanyi ne Baganda Bampuuga Baseggona yayina okubukolako kye tuyita microscopic analysis nga tannasalawo nti nzize wa Kyagulanyi wanzizeewa naye yayina obukolako kye tuyita microscopic analysis. Honorable Kivumbi bw'abadde mu kizibu kino kyali kyakagwawo teyasooka kumanya naye omanyi mu parliament era atuula ku bukiiko obubiri. Kivumbi mu parliament agimazeemu ebisanja bino byonna ng'atuula ku bukiiko obubiri bwokka, budget committee ne defense and internal affairs. Budget ne defense, yes. Nera ku defense and internal affairs twatuulako ko wamu. Omanyi defense and internal affairs ekuyamba okulaba buli mukulu mu security agencies zonna wano. Okay. Neera ogenda okumaliza bonna ng'obalina amasimu gaabwe bonna mu poliisi mu magye mu kibyo n'obo balina mu bitongole ebikesi kuba bonna mu interactinga nabo mu prisons bonna mbafuna. Nkakasa bwe yabali akaseera ke yamaze ku kaduukulu ka poliisi yawulidde ebintu bingi. Omanyi mu bitongole by'okwerinda wano poliisi yeesinga olugambo. Abapoliisi balina olugambo basinga olugambo bana abapoliisi bansi balina olugambo olungi. Alumika nawulira agenda ku ofisi ya OCCID ati ng'anoonya fayiro nawulira emboozi oba oli wano oli emmere najjaawo n'omuwayo ebiri ez'emmere hanaga hello your things are not easy I heard the boss saying tebitambula mpulidde boss ayogera bw'ati ne bw'ati hello you man kyova olaba basuspects abasinga ndowooza gano amagye gabakwata olusi tegabatwala ku poliisi gabakweka ewalala wanga bafuna information nyingi. Kakati yafunye ebintu bingi nkakasa bye yategedde byamuleetedde n'okugamba nti omanyi balooya be neetaaga be bali be navumanga be nayisangamu eggaali be neetaaga kati be balina okuntaasa. Neera expressly bakubira mukyala we musaamu ekitiibwa ate mumusaasira Dr. Zahara yansomesa amateeka Makerere. Dr. Zahara Nampewo. Nampewo mukyala mugezi nnyo, she's a don of law at the school of law. Makerere ate yagikulira. Naye bayogedde mundoza n'omusibe naga kino we kiri abakulu bali be twayisangamu eggaali be bakisobola.
kubanga ojosoma akatabo bakayita Palace Intrigue. Akatabo ako Palace Intrigue kafulumye emyezi ng'esatu emabega kawandikibwa former CIA agent wa CIA agent simanyi oba yakatale ne kugunde ku Google nenja kuwako kopi okalabe. Palace Intrigue. Kaba ku Google tekaliiko nja kakufunira okasomeko kubanga ayinza okuba kyayagala sente nga tanaka uploadinga nnyo mwekasoma ng'olina kagula nakagula Dubai $150. Palace Intrigue refers to the Khalistan plots, power struggles, and drama among high-ranking individuals within an institution. Yes, exactly. Genda maso character. We now yogera ku manipulations of what kogera ku bintu bingi nti okweri amwenkwe nga muli mu kintu kyekimu. Mu bukesi bwange obutonotono bwennyina mu opposition nze ndi civilian inenaffe mu civilian tuba abakesi mukunoonyereza oketta kubanga pate president olina okubanga nawe olina amatuba ogateeka on the ground owulire ekiduduma. Kivumbi balina okulwana nnyo balooya be nyina gwe nayogedde naye gwe sijja kugambamu ku balooya be ne mugamba mulwane nnyo omusango ogwo gubeere solved politically. Gwetaaga political solution kubanga kyekibuuzo kimbedde kulubuza kyekigenda okutaasa mwami Kivumbi. Eddagala lirina kuba lya byabufuzi gogwa byabufuzi. Omusango of course gwa emanating kuva mu byabufuzi nene kugenda mu criminality. Kati criminality omanyi wali omuntu okuleeta ekiso okukikufumita gwe n'okimuggyako n'okimufumisa. You get the point? Yeah. Neera n'ogamba nti ono yeefumisa obujulizi ekiso akiguze wagundi wali. Ne neighbor namulabya ajja nakyo ngenda fumita kungu sonyo okukozesa erinnya lye ngenda fumita mwami kungu ate ne basanga akyefumisa nti yeefumisa bwanoonyeza nga tanda nagakale kanette neyesaanyaawo ng'obujulizi bwonna waliwo kituyita corroboration of evidence okugeraageranya obujulizi n'ebibaddewo waliwo kituyita the res gestai nti mu law of evidence the res gestai byebintu emboozi yonna ekwata ku buzibu omusango oba ku nsonga eyo gye mwogerako kandi once you corroborate byonna n'obigattagatta naye kungu eyaziza omusango kaakati ojja kulaba bujulizi obujja okuleetebwa konale mwaka kimu musaaga kwogera ku biri mu kooti mujja kuba mu akatambi ka meeting mubumu ku bujulizi obuyinza tobeera surprised nga mubumu ku bujulizi security bwereese mulimu akatambi ka meeting. Kyendowooza nze manyi ndoota naye baka nendoota ebintu ebimu ate nsijja kusirirota kintu nenkigamba n'otakiraba mu politics wa wano. Waliwo likelihood nti waliwo meeting oluusi eyatuula ey'okuplanningira olunaku lw'akalulu ne post election egaali nga zirina okuzimbibwa bakandidate nga vice president wa Buganda oluusi ne bateesa ku gaali okuzoganya ebigambo ebyo tero biwulira kuzoganya tubazoganye kalulu olaba nkagira nga baagala omwana okukatwala tubalumbe tubakole ki kakati ebyo biba birungi okubiteesa nga okakasa nti gwe mbiteesa naye mumanyi nnyo lwe luli oluyimba olowooza ozimba kalinaayo. Kati Kivumbi ayinza okuba osanga yasharingako meeting emugambye ayinza sigambye nti yakikola ayinza okuba oluusi yasharingayo ka meeting information ne bagitradinga nabawa gikolamu esente oba okugitradingamu ekifo bano mbawulira bagamba bino naye nze munnangirire siina buzibu. Palace Intrigue Palace kakati bano bafuna ka recording yako abo bambega nze siri musirikale naye abasirikale balina olulimi lwa mpulirawo kye bayita actionable intelligence bakawulira ng'ebigambo ebiri mu bikakali nga buli omu bamukwasiza ebbendo kati that's actionable intelligence. Kati bagamba kamanda ye naddala wa kamanda ye waali tuteekewo kaditaaki kabeere wali okumpimpi nga ebimanyi ekijja omanyi
kati bawulira nti waliwo gurupu ekuŋŋaanyaawo they will swing into action kireeta ebizibu. So Kivumbi nkakasa akaseera honorable keyadde ku poliisi emu yabiwulidde n'amatuuge ani ya play rolo kyai buli be yali ayita bakolegizi be buli omu gye yaplayinga okubanga yali awo kati nga bamulyamu nadda ku lugero luli lwentera okugamba nti bw'olabanga emmese edduka eva mu kasaka yesoga akasiisira akakutta omuliro manya nti ekyokya ekiri mu kasaka kyokyo okusinga omuliro guli kasiisira nga wokya nnyo okusinga omuliro eno mese weeviira mu kasaka neyesoga akasiisira nkakutta omuliro kubanga nange neewunyiza enkyukira zino kitegeeza ekigigoba mu kasaka muli kyokyo okusinga omuliro guno kyo kikwataganye na bino olaba Kivumbi alaajanira Sseggona nti aja antaase Lukwago oliwa bampuuga muliwa babasaalirwa manya nti ekimugoba kyokya okusinga obubi bwe bwalowooza bwali mu Basseggona obubi obubadde gyali alaba bukambwe nnyo okusinga obuli mu Basseggona. He has realized exactly ebbanga lyamaze mu kaduukulu mu politics si buli kitemagana nti zaabu oliba oyimira ku mazima oyimirira bw'omu never ever anybody to defend you. Honorable Boyne yagenda maaso n'agamba baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Yagamba atya? Baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Omwana Bobi Wine akuba omuziki baddaye ali muyimbi wange baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa. kiki ekikujja mu mbeera nga kayimba kano kazannye akati Bobi Wine alina vaasi gye yayimbamu awo oba bagiyita vaasi simanyi egamba etya nti buli lwoyimira ku mazima eno nga weesigamu manya togenda kuyimiremu teri agenda kujja kudefending never expect nobody to defend exactly tosuubiranga omuntu yenna agenda okujjambu ayimirira naawe akutaase ogenda kusigala bwomu. Honorable Mwanga Kivumbi we kiba kituufu nti oluusi waliwo meeting eyatuula bwe kiba nga kituufu ngambye bwe kiba saagala muŋŋambe nabitegedde ntya nteebereza naye n'obudde bwakaba bateebereza enkuba ejja kutennya ate so bwe kiba nga kituufu nti waliwo ekyaliwo meeting eyatuula alina kuyimira yekka ye yagiyingiramu ng'ali ku mazima nti bannaye tuzoganye banne nga si bye baliko kati yambe n'afuluma ng'amanyi nti oluusi kye bamaliddeko kyekigenda okutambula kumba akatambi kamaze okgenda ewa jjajja kyova owulira President Museveni juzi yali agamba mwalimu bamwoyo gwa ggwanga did you hear that namuwulira nga yogera ku bamwoyo gwa ggwanga batayagala buvuyo obwo be batemyako oba okitegedde kakati kantegeeze abatulaba tulina abakulembeze wano baloota ebintu bingi State House tugenda kuto Uganda empya baagala okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Oluyimba lwa Bobi Wine it's a landmark, it's a landmark, you know, it's so monumental. Baagala Uganda empya naye tebaagala kufa. Uganda empya okugiyingira tulina kusooka teyali takeeza nti exactly nti kufa naye nze ŋŋamba nti mbagita metaphor I don't know but aba literature babimanyi nti message nekusike I don't know simanyi balina babiyita mu literature si metaphor nsasoma literature but message etali enekusike era akutegeeza nti buli kyoyagala kyonna weeweeyo otoba okirwanirire naye bwe tebali redde kukirwanirira naye bakirimba abantu babiyogerako oli ng'oyinza n'okulooza nti bali serious naawe n'obeetabamu g'oba w'amazima omaliza kikulidde point ogitegedde bulungi. Meeting eyo weba yaliwo nga yakyeyalinga meeting eyo eyinza okuba yaliikinga bweba yaliwo bamwoyo gwa ggwanga president bayogerako bamwoyo gwa ggwanga bayinza okuba bagiriikinga mu kugiriikinga kati abayeekera bwe bakufunako information bwetyo oba ogudde mu gaapu zaabwe ayimiridde yekka ali yekka kati kankubuuze let me ask and this should be on record what are you asking. He is the deputy president in charge of Buganda. Buganda ina ba MP electa 38 mu kooti walabye bameka. Nalabye yo Mwami Ssenyonyi Joel. Nani omulala? Producer obadde omulala.
manyi njagala ombulira wabadde bameka ate nga bebandibadde bamuwa immunity nga bwe baali mu meeting eri egambi bwe yatuula bandize ne beeyiwaawo mu kkooti bagamba ono mumuwaayiriza musango gwa byabufuzi. You make the case look political, you make look a frivolous and vexatious case. Omusango ne mukufula gwa byabufuzi nga bwolaba aba PFF bakola gwa Besigye ku kkooti marshal mwenda ne mulumba mu kkooti ne mulumba oba MP elect ne mubeerawo saalabyeyo ono vice president waffe muwaayiriza byonna mbimusibako abantu mwe baba batta mwe mwakobye ne mwogera buli gambo byonna mwagala okwogera ne mupainting ekifaananyi ekirungi guno omusango guli political. Kankunnyonnyole bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko. You're being philosophical. Bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko balinze emmotoka zaabwe za milioni 3 mu mmeka oli awulidde emmotoka ya milioni 315 ng'ombuulira ebyo by'ekiralu. Lwaki tebaabaddeyo? Palace intrigue. Baatidde ki? Baatidde ki? Anti kakati bwe kankubuulira kubanga wali badde obasuubira under the circumstances okujja bage bannange we are standing with our own. Nze saagala kulumba bantu omanyi obusiraamu tebukkiriza kulumba omuntu atakulumbye naye majority if not all of them buli gwe balangirira simu yamala kuvuga alibakiwakanya oyo omu alibakiwakanya onkyazanga naye. Come again. Buli eyalangirirwa if not all of them majority of them if not all of them buli eyalangirirwa esimu yamala kuvuga ate nabawe ebituukirwa. These about 50 MPs? Ndi nnyo ku ba Buganda saagala nnyo kulimba kubanga ekyebusoga kyayawukana kyali kyakadde agavasasanidde. Okay, buli mubaka eya opposition wano mu Buganda majority if not all of them buli eyalangirwa esimu yamala kuvuga. You're giving us a very sensitive revelation. Exactly. Buli eyalangirwa esimu yamala kuvuga kati ng'essimu egamba ki nti Adamu mulangirire wacha huyo yalibanga mu Luswahili mumuwache Adamu wache wacha huyo Adamu naye kungu tonjogeza bintu bingi ze no kungu ojja kuleeta ebizibu. Omanyi wacha huyo mumuwache mumuwache halo mumuwache For Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu. Simu yabanga mu Luswahili. So ate abavuganya mwami mu 7. Simu yabanga mu Luswahili. Ate esimu nevuga atenze nkugambya va mu 7 bakakuleeta bizibu. Okay, abavuganya government. Okay, yali evaawa. Nkugambya simu yabanga mu Luswahili. Kakati atogamba nti yava president Museveni bakakuleeta. Ngambya abavuganya government kulembera mwami Museveni. Wange toleeta bizibu. Ekyo omuntu gwe soogedde tomukuwondako. Nenge simu yavuga enga ya Luswahili. Wacha huyo. Nani who is there? Nani? Wacha huyo. Mumwache. Wacha huyo. Did they put some other language mumurujo? Secho simanyi kungu totabika mbintu yasoogedde kungoja kuleeta ebizibu emitawaana emingi. Kyovolaba waliwo ababaka abamu nga ne declaration form bazituma bakyala baabwe nga balina bali comfortable bana balaje bakabira banaite banzibu obulungu oli atumye na mukyala we egendo girete egendo girete what an observation mu kaseera nga bamulya nnyama abalala balajana nti bantwala because nalaba mulya nnyama nendaba omukyala owa Makindye West Ruyulika nendaba mwannyinaze Malende nga bagumbye ku Tale Center bagamba wano okufuna obuwanguzi I have to be there. Kabyogera abalala abatali wabatuma obutumi. Ogambye waliwo batuma bakyala ba. Waliwo batuma bakyala ba ogendo girete. As simple and easy as that. Nero omukyala najja nga yekoze ne ka makeup. Badde obugoye bwa weekend nagamba mujimpe y'omukulu bagintumye.
mujimpe mumpe bajintumye nga mumpe ne bamwana kakale genda wangudde. Yali sure how is a candidate declared and who should receive a candidate's declaration form? Then research tegereza because John nabadde munyagwa ku TVM nangamba nti okufuna obuwanguzi wali olina kuyita mu tanulu nagamba nti mulya nnyama nanga nti okufuna obuwanguzi kutale center waliwo buli kika kya fujjo nangamba nti ye ne DR forms ze yayingira nazo wali zaali za bwa meya kwegamba okulaga obugubi obwali mu kintu ekyo naye oli bwatukira okuba nti okay ali relaxed natuma na mukyala we agenda nditira akantu ako Mwanga Kivumbi yagwa mu ntalo nyingi akakata bwe nagenda omulabe ekitali anja kamutwalira kamuyambe omanyi parliament erimu entalo parliament teri government mbi mu parliament yankana ya Ruda Luvuganya government nkambwe teriche government mbyao kwenkana ya Ruda Luvuganya government nalingi baddemu government opposition nkambwe nnyo anti ebifo mulimu ebifo ebiriko supu ebyamanyi walwanyinza okuba ayagala ekifo ekimu ng'alaba gw'oli competitor you were threat nga balina kukusaanyizaawo eyo balina kutuga balina kusaanawo oli bizibu yeetaaga kwetegereza njagala okendeza ku philosophy yeetaaga kwetegereza ampuliriza bannayuganda bantu bategeevu nnyo baba bategedde nedda Paris intrigue enkweza omunda mbi nnyo zitisa abakulembeze yes njagala tuddeyo wali badde nkutegeeza enkweza akolebwa Honorable Kivumbi poliisi zonna yazitegeera nkakasa yavaawo ng'ategedde ku network gye yayina sigamba nti yali akolaga ne poliisi naye mbabugambye komiti gye yali atuulako ya defense ne internal affairs yamuwa information nyingi tibabadde oyita banno bakuliddemu olukwate right from the top bakutadde edda kiki ekyo kyebadoga nti lwaki mwami Kyagulanyi tamupostingangako mwami Kyagulanyi ebintu ebyaga Honorable Kivumbi yali alina obipostinga yali alina obiwa attention era nabyogerako kubanga Kivumbi waba mulwanyi yafiira mu action nti mission gye mwali mutaddewo yakabanje bwebuufu bwebumu bwe yali akutte you get the point kati ye commander ayandiyetaze n'okuwa bakamanda bafa waliwo ennyota ze babawa posthumously ng'afa yafa ne mugamba nala President Museveni yagiwa Ahmed Seguya from something oba sergeant to major posthumously kati ogamba general no bamulidde naye mu butuufu abadde brigadier general kati ye lieutenant general Mwanga Kivumbi era n'ogamba general waffe gwe mwatutte tubabuulira mwatukubye it was a slap in the face naffe tujja kubeesasuza naye contempt card gye bazanya ku Kivumbi okutuuka okumutwala mu kooti Butambala ng'ali yekka olunaku olwasooka kyali deliberate waliwo omuyambi w'omukulu omu yali ku tale center ng'omukulu taliiwo balinze declaration form y'omukulu ng'omukulu taliiwo ali wakawumuddemu omukulu nnyo mu parliament ne bamubuuza waayi mukama wo nga tayogera tebali bya Kivumbi n'agamba ebintu bya Kivumbi bizibu gola fada birimu fada byogerako kakati bw'obanga olina kyolwanirira manti olina kuyimirira otya wekka otegenda jafuuka saddaaka Muwanga yafuusa saddaaka opposition ya wano yatabuka ffe ebimu twali tubirabyeko yatabuka Chris Hani South Africa ANC yayina kamanda ali akulire department armed wing ya ANC bamuyitanga Chris Hani yali chief of staff wa armed wing wejeri yabwe yaliko ne Uganda wano batrainingira ko abamu ne Uganda wano Chris Hani bamutta ku Easter
nga bamaze okumala nga bavuddeyo mu nsiko Mandela alinde kwata ntebe yabwa president bamaze okubeera integrated. Easter bwe yatuuka n'ata abasirikale benti mugende muli Easter. Chris Hani kirowoozebwa nti banne ne bamulyamu olukwe ne bamutta. Paris intrigue balowooza nti Chris Hani ono bana mukonto wesiizo abalwanyi bali mu mitwalo tugenda ba incorporating mu Nigeria South Africa. Nkulayirira Chris Hani ajja kuba wa amaanyi nnyo, ajja kuba tusinga n'amaanyi. Tulina mugirawo wano kubanga yajja kuba yayina ejje mu ngalo yabadde mukama waawe mu nsiko. Banne ne bamutta ne bagula machinery yalimu ava mu Eastern Europe n'amutta. Machinery ne bamukwata ne bamuteeka mu namusalira ne bamuteeka mu kkomera. Ekibonerezo kye basanira machinery oyo mu government ya Chris Hani yennyini ya ANC ngemaze n'okukwata obuyinza kyalaga nti abamutta baali bakibiina kye bennyini. Kubanga buli muntu yandowooza nti wakiri machinery bandi mukubiddewo n'amasasi ku muti wali. Neera ku mulembe gwa Jacob Zuma machinery bwe bamutta ekibonerezo kyero kyaggwayo. Abalwanyi ne bagamba naye mugenda kwata machinery ayatta kamanda Chris Hani mumulekadde ewaabwe bayirugwayi. Government ya Zuma negamba yeah he has to go. N'afuluma n'agenda. Wanaga this was indeed an insider's job. Kakati nkunyonyola Paris intrigue. Ani anabeera lopu, ani anabeera commissioner, nkuba byakulabirako, ani anabeera ki? Obuzannyo bungi obusambi waawo tachi ziba nnyingi tulina kye twayitanga okukuba ennyumba nga tusamba omupiira nga banno basatu bakuteeka mu kasumbuusa. Nagamba ogukwata nga naawe odde ebbali ng'onadda mu kasumbuusa gw'oguggyeko. Naye ennyumba bagikuba n'olwala ne kantoolooze. Mu byobufuzi mba nga abantu bataano nga mutudde awo wabawo omu gwe bakozesa. Bw'olabanga nga ku banna bonna bw'oba tunuulira banno nga ku bonna tekuli gwe bayinza kukozesa manya gwe gwakozesebwa. Toyinza kuŋŋamba nti obubi bwe balaba mu mpuugo, obubi bwe balaba mu sseggona, obubi bwe balaba mu balukwago, nti ye mu kivumbi tebwamuliimu ng'ate buliidi yali emu. Nti mu kivumbi baali tebamulabamu. Anyway. Natize nkubuulira. Oli wadde mba okutegeera oba totegeera bireke. So njagala okutegeeza Mwanga Kivumbi yaliibwamu olukwe. Kati he needs a political solution. Mukyala wa Kivumbi namulebe juzi agamba tiagenda kunoonya President Museveni boogere. Let her look for President Museveni bw'anaamuwadde audience bino babimale. Ate nja kusaba gavumenti Kivumbi musonyiwe mumuleke. Awezezza emyaka 5 n'omusobyo. Musajja akuze ekkomera eryo liyinza obutamuyisa bulungi. Mbadde nsaba ekya Honorable Seginya tukifunemu ekyokuyiga. Honorable Kivumbi nsaba wakiba mu ebbeeru awoze nga ava bweru. Naye omusango gwe bamukyajinze teguli triable by the Chief Magistrates Court. Teguyinaako kye tuyita jurisdiction. Taguyinako jurisdiction. No. Omusango guli only triable by High Court. Kati by the time you have him committed biki try etandike no. Okay. Obulamu bwe buyinza okubeera a bit disrupted. Kakati mbadde nsaba gavumenti omusajja muweewo ka breathing space. Okay. Sajja muweewo ka breathing space. Yes. Webyo. Jagala kujja onsimbi zino bwe tujja tukwate ku nsonga ya Saif al-Islam Gaddafi. Libya teddanga mu kutere. Naterereyo kweli? Tesobola. Tugende ku kiri e Libya. Saif al-Islam Gaddafi mutabani wa Gaddafi omu ku abo batabani be baddewo waliwo eyafa I think a couple of years ago. Ono abadde atunulirwa nga I think ono wakubiri kwaba bakafa sofa. Fabasiramu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliwo essula bagita sulati muruku. Sulati muruku sula eri mu Qur'ani Allah yatugamba nti bismillahir rahmanir rahim nti tabaraka allazi biyadihi muruku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa limauta wa lihayata liyabluwakum nebigenderako nti amatendo gabeera eri Katonda oyo omugulumivu ayatonda okufa n'obulamu. Naye ng'ekimutonza okufa mufunemu ekyokuyiga.
mwabasigadde ku nsi. Kyannaku abase Saif al-Islam babadde balabe ba Kano Muammar Gaddafi omugenzi nga ndowooza baagala kumalawo ligase ya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yabeera ku Loggerheads ne West, kye tuyita West abatuuliza bakitegeere bulungi, NATO America ne banywanyi baayo yabeera nnyo, yasika nnyo omuguwa nabo okumala akabanga. Ne babanga abaddiŋŋanye nga bamaze okuliyirira abantu abafiira mu nnyonyi ze Rockaby disco sekoba yawe Europe ki waliwo bombs terrorism yalwanagana piiki ye okubukubagano bwena America bwali nnyo ku piiki bamashinaries okuva Libya kigamba nti benyigira nnyo mu butujju. Muammar Gaddafi n'atusa time ng'ayitira mutabani we Saif al-Islam nga chief negotiator kuba yesumira mu bazungu. Exactly. Na malawo obukubagano obwo neera Saif al-Islam yakyalako Queen wa Bungereza omugenzi yamuwako ne invitation okwatenika ku bubaga obumu obwabeeranga mu Buckingham Palace. Saif al-Islam yali asomedde Bungereza ne paka ku level ya PhD. Yasoma PhD e Bungereza ku London School of Economics. Nti ne bamulaba nga muyivua yafunye education y'Abangereza nga bamulaba nga reformist. Ate yaleeta ene esula egamba tata tuteese. Neera Gaddafi n'ayagala okumuwa ekitiibwa ekya namba 2 mu ggwanga. Saif n'akigaana buganyi. Libya. Kubanga yali reformist ng'agamba ne tuteekeko ka democracy. Wabeewo omuntu engeri gy'ayitamu okubeera omukulembeze. Yakigaana buganyi. Gaddafi Allah musaasire teyafuna kwolesebwa kumala. Yabeera nnyo selfish oluusi ne ku baana be bazaala. Kubanga at least ekikuweerezeza omwana agenda asoma abeere nti at least ebyakulemu okutegeera yabenga abikola ki. Naye omwana yamu advising ebintu bingi ndowooza Gaddafi n'abeera reluctant okubiteeka mu nkola. Ate nga abantu b'e Libya nabo baali bamuguze Saif al-Islam. Kale Gaddafi awumula tulekera ono omwana. Nga balaba enjawulo gy'ali. Gaddafi ku myaka 42 gyali afuze yali yantuse ku myaka 35 yandikitadde. N'aleka omwana n'ayingira. I think yafuna kwolesebwa. Ne wabeerawo ensobi ezaakolebwa of course eziri obvious. Arab Spring bwe yajja netandikira mu Libya, yatandikira Benghazi. Libya yali emaze emyaka 42 nga tefuna wadde okwekalakaasa. Ngefuna just bano balumbaganyi kuva bweru. Gaza naliko twafunako emergency landing. Nali kunyonyemu nefuna emergency landing mu kibuga kya Libya Brega. Omanyi bana abenyonyi babalanga tugenda kufuna tasobola kugamba nti gwanga bweri boba airport Entebbe International Airport anali simanyi na gwanga. Actually batukwasa batuwa agents kine batwala ku hotels nakuwa nakulabirira. Kati mwentegera nti ndi Libya. Kati twali mu taxi ngenda kulaba alaba ku kibuga Brega nengeza kwogera ku byobufuzi. Driver taxi nangamba sirika wano ne bokolola General Sanusi amanya nti okolodde. General Sanusi yali saba kesi. Nangamba wano tulina omuntu mulamu omuntu akkiririza mu ddembe ly'obuntu ali mwana muto yagamba yali by then yagamba mwana muto bamuyita Saif al-Islam. Naye bana beetolodde taata we. Saif buli lwayingira ng'ayogera oluzungu lumenyefu. Saif lwayingira n'atuula ne taata we ne boogera ku kyeggulo. Ekyeggulo olugwa taata we ng'adda mu meeting y'Abasanusi nga baddamu byonna babimusangula mu Saif byamugambye. Engola abalibya balina misubi mu Saif al-Islam. Kati Saif al-Islam taata we yamala of course yayimirirawo ne taata we nange kye nandikoze. Nga batwala taata wo oyimirirawo naye abayokalakasi batandika ne bayingira mu CIA ne bayingira mu NATO ne bafuuka ate violent abantu abatamanyi ezo springs abantu okuyimirirawo ne beekalakasa for days bamu amawanga g'ebweru. Njagala ku example kyali ku Tahrir Square nga waliwo eggwanga lyesijja kwogera. Abeekalakasi abasuula mu Baraka wa Egypt nga bw'osiibawo n'ozibya olunaku bakulaga nti kunga oli omulaba nti ebwozibya bajja kuwa $10. Gwe zibya ng'olyawo oli omulaba ajja kuwa $10. Kati bw'ozibya n'okikwata n'ogenda okiwanyisa forex bill n'olanga ssente enkyata okomyawo n'abaana bo n'abazu bonna bafune ku ssente
okoba nga bosi ndese ne bano government ezo zisuulibwa mawanga ge okwekalakasa okwolaba tekuba artificial dadami tekuba organic kubeera artificial kubeeramu abavujjirizi eggwanga lisobola okuyingiza sente nga diplomatic cargo neliziyingiza nelisimagolinga in ne sente ezo nezikozesebwa okufujjirira civil unrest nga bo kye banoonya kulabisa nti gavumenti ekirashinga n'abantu baayo then bagiyingiremu bisoboke kakati neera bagamba kigamba mbu Trump abantu yadagamba mubateeke kalaba mulabe kirange abantu mwadde mba agents ba Mossad ne CIA mbateeke omulabe ate baade tebajja kusobola kuba executing singa bagezaako Iran yandifiiriddwa bajjeno nga abiri olusi n'ayatola n'agenda kakati Saif Ali Islam yayimirirawo ne taata we kyali ekirungi nange nandikikoze tosobola kuleka taata wo muliro gwe nodduka buddusi naye baale mu calibrating obulungi okumanya nti olutalo nolulabika lulemye oba tulyongereyo Gaddafi yali akyasobola okufuna kituyita safe passage senga yawaayo oyinza obutabuwaayo n'ofuna ba propagandist ne basigala nga bamaninga front naye nga gwewayiseemu dda yali asobola okuyitamu ne Saif oba Saif n'asigala kakati Gaddafi bwe yafa Libya embeera y'obulamu yayonooneka General Khalifa Haftar nawamba yali akolanga ani Khalifa Haftar ali mu exile mu America yadda buzi nakwata side ye Benghazi au pipeline weyite ya mafuta ekikulaga nti oluusi abamulimu bo interest abali mu mafuta kakati ekyo baafuna abo amafuta pipeline nga bagirina government neziba bbiri eri ena awali pipeline y'amafuta nene watali watali ngeri recognized by the UN Saif Ali Islam yafunako ne chance omanyi bamukwata waliwo militia yamukwata yali atoloka ng'agenda e Mali noba militia yamukwata kubanga abamali percentage esinga balina red nga buli gobuuza agamba nze Gaddafi naye kuba kumukweka wansi wa kitanda kyange mukwekayo yali abagabidde nnyo abamali awo abakyobo bwanga bw'abasiraamu abo abaddugavu nga abawa mu kisiibo tebagula mmere tebagula mmere amasomero abazimbira amalwaliro amalaggalira amawogende mali eyo amalwaliro galabako mbagita World Muslim Islamic Corps waliwo ekintu kitongole kyali ayitamu okugaba radio enzino nga waliwo radio yali ekolawo y'obusiraamu bagita si Bilali waliwo yasookawo Voice of Africa World Muslim Corps something yazimba n'omuzikiti project ogwa World Kampala so yayitirwanga omu n'abakolera nnyo kati Saif Ali Islam kwano batata bajja namu amagezi jawo tukukuse tukutwale emmali nayambala ng'omulunzi ne bakwata engamia ne bagenda ng'abazigoba abasajja ne babasalako nagamba ono Saif ne bamukwata naye ne bamuyamba tebamutta bamutemako buteme kagalo bamutemako n'akagalo mutocha military amagye bagakwata bamujjako akamu ku bugalo tabadde akatundu oli mwana gasooka teke go wano nasi toleta zalawo wano tokyali mutabani wa president we tolde kati n'omanya nti ndi omanya zamagye gankwata kaluwa nali n'abasajja bange bamuyita sweet cake mutazindwa yesimbawo nenalukoola n'omulala muyita lukwago musa naye gatwala mu nkambi y'amagye eggulu kwe ya strip Arua naye welcome to the barracks yatuyisa vi muganda amagye kasita gakwata obogudde mu kizibu ekinene amagye gaba amagye kakati namutemaka kagalo namudetaininga but kyengeza kukulaga nti so bamala omudetaininga what happened nebamuta they kept bamusigaza nga baagala bano bamuweeyo abagundi nga ICC mwetaaga nti mumuleete tumutrying kakati muno kyamuyamba militia ye abaali yali nnyo ku layini ya it was a theological theocracy yali erwanirira theocracy dini theocracy nti Libya efugibwa amateeka g'eddiini ng'ekulirwa nnyo baseeka kati ne bataputa osobola okukwata musiraamu muno n'omuwaayo eri mu mateeka agatali ga ddiini bamuwe naga kiri haramu bye byamutaasa naga omwana tumuleke
mwana tumuleke tumukuume kujjako ffe kooti ya Libya weribawo nga yagala muwozesa tujja gimuwa era nawozesebwa mu kooti z'e Libya waliwo faction emu yamuwozesa ne bamusalira kati Khalifa Haftar n'amuwa ekisonyiwo kubanga ye nga naye ali mu capacity ya president nanga musonyi kakati Saif Ali Islam ensobi gyakola nafunako n'agendako mu exile. Saif Ali Islam ensobi gyakola teyayigira ku Saddam Hussein Ali Majid matabani wa Saddam Saddam Hussein yenyini bali muita Saddam Hussein Ali Majid family ya Saddam ensobi gye yakola ye family ya Gaddafi gye yakola ye family ya Abdallah Ali Saleh. Yemen yina president bali muita Abdallah Ali Saleh naye yakola ensobi yemu. Kakati Saddam Hussein nga America netelo mulumba Mandela yali takyali president South Africa naye yamuwa offer kwa Mandela South Africa yali asinga ne president aliko amanyi namuga Saddam uve Libya Iraq oje wa ne South Africa teri ajja kunonawo watuyamba nnyo mu biseera bya apartheid. Saddam naagana nti nfiira ku ttaka lyaffe. Gaddafi yafuna offers eziwera zesijja kwogera olw'ebyokwerinda byaffe wano yazifuna naziwulira mu lugambo Gaddafi n'okujja wano sibimanyi ebyo muno mu region yafuna offers mu Africa kungu byesogedde tobikoonako naye nazitaninga down tinfiira wano these are rats cockroaches. Ate Saif Ali Islam taata we amala okufa Libya yafuukira ddala failed state yandibadde akaneetegule kuba yali muyivu ekimala nga n'erinnya lye lyali amanyi internationally nga tebamulaba nnyo nga taata wadde yalwana ne taata we naye nga bagamba mwana ono ya reformist nga radicalism terimu naye yali muma n'asigala mu Libya n'atuuka n'oganjagala bwa president yali alangidde n'okulangira mu 2021 yaganjala kwesimba ku bwa president. Bwe yagamba nti njagala kwesimba ku bwa president euphoria n'ekwata eggwanga lyonna ti omwana ono kitawe yamutulemesa omwana afuge akalulu balina okwongerayo basooka namugaa toyinza kufuga you a former convict n'agenda mu kooti endala ejulirwamu ne bakikwashinga namugaa asigale nga presidential candidate sasa naga to postpone nga akalulu so bakongezayo Saif ajakawa so tebalondanga tebakalonda baga Saif ajakawa nakati kati badde bategeka somebody told me badde bategeka ko wali musajja ayina byakoleka wempa weripi badde njogera naye nga musasira nangamba ndoza Saif bwafudde tugenda funa akalulu tujja funa president owawo kati kigamba nti bali ekiro okutegeka kati abase Saif bali balabe batata we Gaddafi we yafiira yali apasuwinga okufuna an oil backed currency eyawamu to de-dollarize Africa. Totera kuli olimi to de-dollarize the world. Nti bana tuve ku dollar. Nkiraba ba BRICS babagezako kyogera. Ekyo tekigenda ye no goes on. Mu dollar tawala bi president we China bwe yagobeka kamanda wa maje. Lwaki yamugobye? Nakugamba wana America tesobola kukkiriza bwanga lyonna lizanyira ku dola. Wagamba wana agamawanga ga protectinga baguwanga omugenzi tamale mirundi yagamba tamale Bungereza bozanyira ku Premier League ekusesebula esitule nyonyi nekkuba Premier League eyo giraba my goodness nogamba nti government ya Uganda weza abantu okulaba Premier League olutalo lubalukako wakati wa Uganda ne Bungereza mbubote bazanyisa kintu buli mwayina kyalina ekyo ekyabula China teina kyerina nga buli wiki buli muntu akirowoozaako Russia teina kyerina naye Bungereza omupiira gwa Arsenal ne Man City mu America wabawo TV nga milioni 3 ezituninze ziraba Arsenal ne Man City ne Man U newe wa Man City mu America ziba TV ng'enkumi ng'emilioni 3 ezituninze eziraba America imagine naye wabagikola ne Russia ne China so abantu abalina ebintu kati America bwe kituuka ku dola eyo no goes on toyina kyoginyegako neera Xi Jinping wa China singa teyagobye kamanda w'amagye bajena babibiri yasembye okusaakinga okupajinga yadde byagwa ku madulo nga bisobo mugwako so kyengezaako kulaga nti kakati NATO eya branding eyasiiga Gaddafi ekifaananyi mutemu n'akyemalira ne bamukuba si mulungi eri Libya bw'oleeta Saif Ali Islam n'omukkiriza n'abeera president abadde ajja ku disprovinga propaganda we yenna kubanga abantu baali balabye ku bulamu bwa Gaddafi
nga balayine ku bulamu nga Gaddafi taliiwo ate nga bagenda nokulaba ku bulamu nga Gaddafi akozeeyo ki akomyewo kitegeeza tolina bulimba bw'oliddayo kulimba tolina bulimba bw'oliddayo kulimba bonna nga baba nenya they will unearth all your life. I strongly believe nti abasega Saif al-Islam babadde balabe ba kitaawe nga tebagala ligasi ya kitaawe ekomewo kubanga Gaddafi yakolera nnyo aba Libya because they said they were 4 men. Yes nga balina masks abadde yaddayo up country abadde yali lakisinga nnyo. Abdallah Ali Saleh yali president wa Yemen. Arab Spring we yajja government ye neegwa ebbiliyoni yali afugidde Yemen akadde n'afuluma n'agenda. Iran nemukonvinsinga nti omanyi ddayo obeere n'abahuusi abo omanyi springs ezo ezabangawo nga zituuka ne zeemulwa ne zifuuka ate rebel groups. Kati Iran nemugamba ddayo obaorganizing odemotereze Yemen but for our interests nadda nakwatagana n'abahuusi abo abakyabayiikira n'abeera nabo factions gagezaako zigatta. Kati yennyini na addressing high command n'agira naye mulaba Iran yene kubagana ne Saudi olutalo luno lujja kulwawo okugwa Yemen ejja kulwawo okuterera ne ku Saudi tukiteeka on board ne bafuluma bakamanda be ne bakubira Iran nagamba kamanda we Iran yafa naye bambi nti Qasim Sulaiman General Qasim Sulaiman nti owaayo omusajja atugamba nti ate tukwataganye ne Saudi what nagamba mumutte ne bamutta Abdallah Ali Saleh former president so sometimes obukulembeze buno eggwanga bwe litabuka nze nsubira olwo level gye wandibadde omanya nogamba no to let go nogamba naye kati kino kankireke kino kintu nzikiriza kati Saif al-Islam ze nsobi ya Abdallah Saleh ze yakola Saddam Hussein n'abaana bo family okubeera gundi the waliwo point ne Maduro yensobi gyadagenza oggwamu only that Trump yabadde yamuvenze fast Trump yamuyambye Maduro wadde basomutta Trump yamuyambye kubanga erisimu ya Trump yamugwa ntukwadde safe passage gende Havana obe St Petersburg n'agaana yalimbi bali basomutta ne bamuyamba so kyengezaako okutegeeza nti Saif al-Islam singa tebamusse abadde n'emikisa 9 okubeerako president wa Libya ate ligasi ya Gaddafi ebadde egenda kudda baamusse baaganye ligasi ya Gaddafi kudda 075 kuba oyita tubeere nga tukwatagana olunaku olwaleero 075 Munya Adam jebaleko kaona wa minani webali message gisindike emirundi emeka Kongo. I am Chris from Mutundwe, thanks but I would wish to meet my party president Honorable Munyagwa. Yes, I'm going to take your number, sir. Chris ali Mutundwe ku 075 kumunya Radio 4. Hello Adam Nai wala Munyagwa imanyo akwa ndange yaba mfunda huyu yala bika opposition undange sewaji wapo. Okay, ebale nnyo muganda wange sebuga opposition mwagivaako. Radio 4 hala wanjisebo amanyago ne josinze muganda wange. Hello wanjisebo wale kueleza sebale kuuliriza ngena kona abatu wane na mungono. Yes abat ono bo muulide nale bo muulira ewa kali abat na yagambye ndoza kutuseko simenye bese muzanga zaranise okutuka ku kanda ben Radio 4 hala Radio 4 wanjisebo mukuru kungunkura sebo nange point ekitibwa ne president mulamusiza ono Godfrey Mbira ambassador w'enkyukakyuka nsinzidde Kisoga Mukono era nenkwebaza sebo ne Radio 4 eno tugiwulira bulungi nnyo Banantenjeru Kisoga Town Council kwebali kakati njagala kugamba president oyo nti babadde mu kalulu akawedde babadde abantu 8 nga baagala bwa president naye embiranye ey'amaanyi yasinze kulabika wa mwami Museveni ne president Kyagulanyi kubanze ye president wange kakati nali mu kalulu kano navuganya nga kansala LC5 naye okusinziira message gye nalabye mu kalulu kano nalabye nga abantu batutegeeza ffenna ba independent n'ebibiina ebirala nga batugamba okusinziira mu kulonda kw'Abannayuganda
nga batulaga nti bw'abanga Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'enkyukakyuka bannayuganda bo gwe balabawo era ng'aba Uganda enkadde balaba Mwami Museveni ng'omukulembeze wa Uganda enkadde gwe bakkiririzaamu ye takiraba nti Kyagulanyi newankubadde awulikiseeko emirundi mingi ng'akuba ebituli mu nteekateeka za Kyagulanyi ne Nuupu takiraba nti gwe tulina saawa eno tulina kumwegattako kuba bannayuganda ye message gye baatugambye nti buli akkiririza mu nkyukakyuka yeegatte ne Kyagulanyi tulindigule Mwami Museveni ennume y'ekigo. Godfrey Mbira ambasada w'enkyuka. Abale nnyo ndogo bano bajja kwanukula kan tufune babiri ala Sebo amannya go ne gy'oli mugananga Radio 4 wanje ninaye bali kuweza mukulu ku Sebo bali kuwuliriza ekyo kimanya budi bukisiza programu yo eso kakati nda kubuuza omukulu president ali mu byuma awo olowooza nga tukyafuna ballot paper erika abantu abagenda mu 10 tunaafuna enkyukakyuka wano era kisoboka okufuna ballot paper mu Uganda erika abantu babiri bokka tusobola okufuna kaayitawo nga kufuna Kanyonga president nyenza nkaamoti kali smart December buli eri mawogola ntombede Radio 4 kale abale nnyo Uncle Smart ali mawogola semba ulisigenda kuongera kwa nini sasa kati kwa bibuza wana babuza bibadde bikulu nnyo kati Godfrey Kisoga omanyi nze munsobera odoza temwali egase ku Kyagulanyi twegatte ku ki kumwami Kyagulanyi anti ku kitukole ki kubanga akalulu kawedde onegwe kenyini ogambye nti obululu obusinga bwaweereddwa President Museveni ne Honorable Kyagulanyi kyesi wakanya you get the point kubanga saabadde basooka wadde mpakanya ekifo kye nalimu you get the point twegatte ku ki kye mulangiridde mukulu Godfrey ogamba nange negatte ku Kyagulanyi twekweke tukole ki kubanga n'ebintu byammwe mubikwese ndaba King Saha yagamba mwefuula abatumanye nnyo katwinvawa mujawa mutwalawa kati Godfrey atubulye project twegatte ku ki nze mbadde nsaba mukulu Godfrey mwayogera ebigambo bingi nakyemalira yatulema fene babesi gye twali tukolagana ne President Museveni mwe muli mu kisaawe analemwe ebbuzi analemererwa ebbuzi okutuga mbuli ntunuulidde oba omanyi Oluganda nabye kwaso please muleke kutwekwasa nze kikyeŋŋanye ŋŋanye kabanja ŋŋanye eki mukulu Godfrey wandabiko nga Godfrey tokabanja kakati oyo agamba nti ballot paper 2 yatubuulire mukatuli kyoba muprotestant lwaki bo bakatuli kina protestant tebasabalira mu kanisa emu ate nga bonna basoma Bible ku Radio 4 nze Adam Kongo haji weba